12 okutoka ku ssaawa nyezo ku machanza James Ntambi ziri 12 lwa kutaano mwezi gwa November ate omwaka gwa 2021 nkujukiza Uvrage International ekulede piki ya TVS 2025 piki yokka egenda okuyambako okufuna sente empya n'enkadde ayina emigaso mingi nnyo amafuta enywa kitono lite mevuga kilomita nga 10 n'omusobyo temalaga fayita ku nguudo za buli kika ate yeetikka nnyo songa n'ekirala kyerina ekyenjawulo ku piki endala zonna budget tracking asingoli abagikubyeko ate osobola okukifuna ku kibanja mpola kyalako ku matabi gaffe gonna agali mu Uganda wali ku Uvrage International wali ebbanda oyinza n'okukyalako emasaka eri mu Nnyendo opposite Jagena complex tulina ettabi mu Ndeeba ne Nansana nene ekisinga byonna oyinza otukubira ku simu ku noti 7 noti 4 25 noti 7 noti 4 25 ne banafa ba Star Times bakugamba obudde buno bulungi nnyo guladikola n'ogiteekeka n'olindirira liigi ya Uganda kuba egenda kudda essaawa yonna nga tuvudde mu international break gwali awantu nga tewali TV osobola okubeera n'essimu ya smartphone no downloadinga Star Times on app nawe ojja kusigala ng'olaba omupiira oguli mu kisaawe naye nga ebisale byaffe bisoboka nnyo osobola okutuwa mu lunaku mu mwezi oba mu wiiki ayagala okumanya ebisingawo ku Star Times era essimu zaffe zibaako obudde bwonna osobola okutukubirako ne weebuuza ku noti 37 117 777 noti 37 117 777 zessimu bw'ozikuba oba ojja kumanyira ddala ebintu nga ebitambula ku Star Times. Nyongerera okujjukiza omusomo gw'abarefali ne bacoach sijja kulekera okujjukiza tunayo omusomo ogw'abacoach CAFD coaching course nejja kubayo nga 22 omwezi ogwa November lunaku kujja kukola lwa balaza okutuuka nga 28 libeera Sunday omwezi ogwa 11 tujja kusomera wali ku Edgar's Youth Program Offices awe Mengo ebisale mitwalo 25 buli ana participatinga agala okumanya ebisinga otukubira ku simu eri note 772 nkaga mu 3 19 anamunya oba ku note 7 note 2 kyenda mu 7 kinana mu 24 simu zo bozikuba kujja kumanya ebisingawo then waliwo n'omusomo gw'abarefaliro ogutandikibwako gwo gujja kubayo nga 27 December ate gukomekerezebwe nga lumu era omwezi ogwa Gatonnya omwaka ogujja kakati abana participatinga ebisale mitwalo 15 gyokka venue Old Kampala Primary School era essimu zezimu tezikyuse ku note 7 note 2 kyenda mu 7 kinana mu 24 oba ne ku note 772 26 19 anamunya essimu ezo bozikuba ko bojja kumanya ebisingawo then ne mu muzanyo gwa boxing enaku z'omwezi nga 28 omwezi ogwa November guno gwe mwezi gwennyini gwe tulimu tujja kubeerayo ne fight ene etuumiddwa the girls charity boxing event sente zigenda okuvamu zigenda kuyamba abaana abawala abakubi b'ebikonde okubagulira ebikozesebwa nga gloves ebirala nga bwe mumanyi ebikozesebwa mu bikonde so tujja kukola ne fights eziwerako mu baami tujja kuba ne Musa Ntege ajja kuba tunka ne Onyango Ignatius ate mu bakyala tumale tubeere ne Nassali Dorini nga tunka ne Diana Atwine is a main fights nenga ajja kuba fights nyingi nnyo omukolo gujja kutandika saa zijja kubeera mukaaga emisana gubenga ku masaawa 12 venue tujja kubeera ku Old Kampala Sports Arena musobola n'ogula emmeeza y'abantu 10 yabukadde bubiri abantu 8 kamu kitundu abantu 6 kakadde nenga okusingira ddala engeri gye tuli mu biseera bya COVID-19 abasinga mujja kukirabira ku app musobola okudownloadinga narrative app butereevu ne mubanga ekikonde mukirabiraawo era mujja kusolera akasente kumisa Uganda nga 2 zokka ekikonde mubenga mukirabiraawo sente zigenda okuvaamu za kuyamba baana ab'obuwala abazanya omuzannyo ogw'ebikonde wano mu ggwanga lyattu lya Uganda so mukijumbira ekintu kino kijja kubaayo ku date ya 28 omwezi guno gwa November bwe tujja mu nsonga endala ez'ebyemizannyo olunaku lwajjo Cranes yabadde mu nsike n'eggwanga lya Kenya abeeyita Harambe Stars era ne batulemesa nga bwe bakikola mu mwaka gwa 2011 nga batukozesa amaliri aga 0-0 twabadde twetaaga win naye ne tusobola kubajjako maliri ga gole mu kwemu mupiira gwe twasambye si mu nsambe yabadde nnungi kugamba tetwalaze nnyo nti twabadde twetaaga obuwanguzi okusinza ku kyabadde ku kisaawe olunaku olwajjo ate era n'okusinzira ku bukodyo bw'omutendesi bwe yasoose okukolesa mu dakiika na 5 agasoose teyalaze nti ddala twabadde twetaaga okuwangula omupiira teyakiraze nti gwadde omupiira gwakufana kuwona mu mbeera eyo naye nga gwawedde gole mu kwemu ate mu gurupu yemu ku ssaawa emu ey'akawungeezi Rwanda yo ne bagikuba eggolo zabadde 3 ku bwerere ttiimu ya Mali nebanga Mali yayiseewo okwesogga oluzanyo luddako nga tesambira mupiira mulala ogwa Uganda mu mbeera eyo olunaku lwajjo gwabadde mupiira gwa 7-9 Uganda Cranes ng'esamba ne ttiimu ya Harambe Stars mu mpaka zonna era ne tubakolako amaliri ag'omulundi 22
nenga wini za Kenya zo zasigadde 22 of course ne wini za Ukraine zasigadde 32. In fact amaliri gabadde ga mulundi gwa 23 naye ate mu qualifiers eza Africa obeza World Cup gwabadde mulundi gwa 13 ne tukola naba amaliri ago mulundi ogw'omukaaga tubawangudde emirundi mukaaga batuwangudde gumu nenga joga badde maliri ga mirundi mukaaga mipira ja qualifiers ndoza botunulire emipira ngene egisembye yo nga ja qualifiers Uganda ngesama ne Kenya jona jibadde jigwera mu maliri jukira campaign ya 2012 ya AFCON ewabe twakola amaliri aga 00 wano ne tukola 00 campaign yeno nayo ere wabwe twakola 00 wano twakozeemu emu jigwera nnyo maliri ebisere bisinga obungi nengero lunaku lwajjo mu byasaliddwawo ku nsonga ya Mulishidi Juuka ya fine y'obukadde 20 abasambi ba technical ne for president bagenda kumuyambako okusasula engase y'obukadde 20 ola red card yafunanga Uganda esama ne gwange lya Mali nategedde konti Mulishidi Juuka nga ye ajja kwata yakadde kensimbi kalamba technical kwata y'obukadde 7.3 abasambi bakwata y'obukadde 8.85 then ne mwami magoga kwata yo milioni 1.85 zibere milioni 2 babenga bamuyambako okusasula engase ye ya FIFA etamuganya kusamba mupira mukadde kano nga tanaba kusasula so yembeere eyo kukyagolo ya bayo gole eyo mu mateeka yali badde tebalwa olw'ensonga goalkeeper mpira yabadde aguyina mu ngalo in fact ne waba agutaddeko kibatu tokkirizibwa kugumujjako na kigere kugenda kuteeba naye ndowooza maybe kiyinza okuba referee yagadde ku balancing mbeera kuba ina penalty gye yabadde atumye gye ndowooza nti yabadde penalty ku Milton Kalisa abalabye omupiira ogwo ku TV waliwo webatemulidde Milton Kalisa mu ntabwe ndowooza mu konti yabadde ina okubeera penalty referee n'atagigaba kakati n'ayagala ku gagolo eyo n'agibala balancing ekyo n'amaliriza nga akoze ebikyamu 2 mu mbeera eyo nenga gwabadde gole mu kwemo emikisa gyaffe ne giggwawo kubanga Mali yawangudde Cranes ntegeddeko etambudde abasambi bana balekeddwe mabega Timothy Wanisako Center Minus balekeddwe mabega olw'ensonga nti babadde booked then ne Jero Mutakubo Express ne Yaya Kakoza nabo basigadde bebasambi bana abatasobodde kugenda kwa nganga Mali ompira gujja kwera kunako olw'Sande Mali yayisewo nga bwe nkugambye egase ku timu zinga Senegal saako Morocco South Africa yo yasobodde okuba timu y'abannaffe abazimbabwe gole mu kuweerere kakati bwe ne besamba ne Ghana yetaga bwetaazi maliri okuyitawo jukira Ghana yakozeddwa n'eggwanga lya Ethiopia kati Ghana mu mbeera yonna eyina okulwana amasajja labenga ekuba timu ya South Africa ate no goal eziwerako then South Africa ejja kuba yetaaga maliri okusobola okwesoga oluzanyo oluddako jukira basemba okuzanya empaka za World Cup mu 2010 nga bategese 2014 Brazil tebaaliyo 2018 tebabaddeyo balwana okulaba nga babeerayo mu 2022 mu ggwanga Kata mu mbeera eyo ebirala bituyinza okwogerako leero wali emipiira tugenda kulaba Djibouti ngesama ne ggwanga Algeria ku ssaawa 10 tulabe Burkina Faso ngesama ne Nigeria ssaawa 10 then ssaawa emu yakawungezi wali emipiira 2 Gabon ngekyaza Libya Guinea ngekyaza eggwanga Guinea Bissau ne ku ssaawa 4 wali emipiira 2 Angola bali ne Misiri ne Sudan bali ne ggwanga lya Morocco katona ku lwenkya era wajja kubayo emipiira nga mukaaga Zambia ngekyaza Mauritania Malawi ngekyaza Cameroon Equatorial Guinea ngeri ne Tunisia Liberia ngeri ne Nigeria Cape Verde Islands bajja kusama ne ggwanga lya Central African Republic ssaawa emu ne ku ssaawa 4 Cote d'Ivoire bajja kubeera ne ggwanga lya Mozambique jukira Cote d'Ivoire babbinkana ne timu ya Cameroon ku kifo kimu twagala kulaba mbeera bwe netambula kakati ku Sunday tujja okulabira Cranes ng'esamba ne Mali ssaawa emu yakawungeezi tulabe ne Ghana ng'esamba ne South Africa tulabe Senegal ng'esamba ne Congo tulabe Zimbabwe ng'esamba Ethiopia n'Abazaire nga basamba ne ggwanga lya Benin jukira Abazaire beeyanguyiriza embeera olunaku olwajjo bwe bakyalidde Tanzania bagikuba eggolo 3-0 ne beeyanguliza embeera bwe banaawangula bajja kubeera ne chance eyeesogga oluzanyo oluddako playoffs zijja kusambibwa mwezi gwa March ogw'omwaka ogujja ate bwe tugenda ku Semazinga ng'owa Conmebol Brazil points 13 mu games 12 oluvannyuma lw'okuba ttiimu ya Colombia gole mu kuziro Lucas Paqueta yabateebedde ng'afuna pass okuva Neymar Santos Junior Lucas Paqueta n'omumanyi asambira mu ttiimu ya Lyon eyateebye gole y'emu yokka then ne Chile win gyefunye ng'ekuba Paraguay egiyambye nnyo in fact gole badde naye akyeteeba bakyalidde Paraguay ne bagikubira ewaka naye nga gole yakyeteeba Chile kigitutte mu kifo ekyokuna ne points 16 esinga Colombia goal difference Chile ina ye goal Colombia eri ku negative naye nga batayinze mu points bonna balina 16 qualifiers nga zaggweredde wano Chile ebeeyiseewo Colombia ebeegera mu mpira gwa playoff mu mbeera eyo basamba emipiira 18 so far abasinga obungi babuzaako emipiira 5
ngabucha tugenda kulaba Argentina ngesama ne gwangira Uruguay. Argentina ejja kubeera kwawe jukira yetudde mu kyokune points 25 mu games 11 mu mbereyo then bajja kuddamu okusamba ku Wednesday nga 17 ne ku Tuesday nga 16 yeyo konimabo ate bwogenda Europe Hans Flick atendeka timu y'abanafu aba Germany ayingide mu byafaayo ngo mutenesi wa Germany asoose okwangula empira gye mukage gisookera ddala jukira Germany ekutera Tensen ne mukube goals badde mwenda kubwerere Thomas Muller mwatebere Brest ne Royce atebye Brest jukira bo bagenze n'okujja mu game ya lero nga bayitawo dda iremu kugwanga basoko actually be basoko okuyitawo ne badde kuddako Denmark mu mbeere eyo kale pira bagwangule goals badde mwenda ku 0 Portugal ne Republic of Ireland bakoze amaliriga 0-0 pepa gufinde mu red card ne kiyambye ko Portugal kufuna akabonero ne bangeri ku level yamune gwanga la Serbia points 17 mipira 7 kakati Portugal ino kusamba game yo kufa ku Sunday ne Serbia ina kuwangula okusobola okwesoga game paka za World Cup nga tegenze mu playoffs. Spain egenze ne kyekolera mu Athens ekubye Greece mu bwerere Pablo Sarabia yatebe penalty ne kibayamba ko kulembera ekibinjo muri Sweden ebadde bafukidde akayinja mu gato kuba te Sweden bwe yagenze Tbilisi mu Georgia ekubiddwa 2-0 so mu kadde kano Spain ekulembedde game jegenda okusamba ne Sweden ne bwenebe ekoze maliri ejja kube ekulembera mu kino nno Spain mukuba Greece kikakasiza nti Wales eyina ekifo kya playoffs jukira Wales basemba okusamba mu World Cup mu mwaka gwa 58 yi World Cup yaleta perenga ine emyaka 17 ku timu ya Brazil gye basembako kakati bagera mu playoffs olw'ensonga Spain ekuba timu y'abanafu aba Greece so tulindidde tulabe binavaayo mu babbero baramuze mu mbeera eyo lero Bungereza ina chance eyitawo singa egera maaso n'okuavoidinga defeat kunyana mutaniza ekirongesa amene gwangira Albania Albania kano ndabye ngekakuba nnyo in fact tekagikubangako mipira 7 gye basambye ate era Bungereza mipira 8 gya World Cup qualifiers bali unbeaten kibakoze ekibigabadde nga maliri negisinga obungi bagiwangudde singa lero bawangula omupira bane bakola amaliri buterevu bajja kwesoga empaka z'ensi yonna ate nga ne Scotland naye esamba ne Moldova olwaleero Moldova ye timu etawangudde mipira actually ye timu ekubiddwa emipira 7 gyesembye kusamba mu World Cup qualifiers kati tunkane Scotland yasemba okuzanya mu World Cup mwaka gw'ekyenda mu 8 gy'emyaka nga 20 ate Scotland eri kurani ya mipira enanga tekubwa mu World Cup qualifiers ndoza mu konti ine mbavo isikyala Moldova ne wangula bajja kusamba sawa 2 Italy samba Switzerland Lithuania ekyalira Northern Ireland Austria baline Israel Denmark abayitawo da basamba Faroe Islands kunyana mutane zekiro ne Andorra baline Poland ira kunyana mutane zekiro Poland ina kuwangula nga bwesabira Bungereza ekubwe ne Bungereza eri wakajjukire Wembley Hungary baline San Marino ejo jalero tujja kubulira embera nga bwene tambula ebisingaawo katubyogere mu shoda feze byemizanyo ezijja akadde kano kankulekera bananga abakalasa bakutwala paka saa 7 ez'omutuntu Ssaabasajja Kabaka awangaale Emmanduso buli saawa esumulula